bw'aba talina kye yali ampadde nze njagala kusuutsa nsi yange nkooyo obutembeeyi. Madubala bukyanga bamuta okuva munangate mu kkomera abadde tasisinkanangako munangate omukulu Bobi Wine naye olunaku olwaleero amuvisitinzeko mu maka ge wali e Magere byengenda okubeera nga nkolagakoko mu maaso awo. Kw'ossa ate muwala wa Bobi Wine Shalom Namagembe bannange mwana muwala munangate akutudde ddiiru esayidi eno ino abadde ne products ye ze yeekakasa munnange wali esayidi eno. Ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga nkulagakoko ku Palaso abadde wali ku Galaxy TV akubye wali freestyle munnangate ebadde yakabi wali. Bamute Geminati nsinzira ku Geminati Yogi mu byonna nno kansuka nkutegeeza nti kazi tobeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno kansuka munnangate nkutegeeze nti bukyanga Madubala akomawo munnangate okuva mu kkomera. Jjukira nti nno yali yasiibibwa esayidi naye nno olunaku olwaleero agenzeekokko e Magere wali ew'omukulu munnangate Bobi Wine ne banyumyamu kaawo n'ayogera munnangate ebyamutuukako eyo ng'ali mu kkomera munnange wali omukulu munnangate Bobi Wine abadde awuliriza esayidi eno abadde mwenyamivu nga bw'ogezaako okulaba mu katambi ako. Kaali kazigo ati ne balina bba omugere waati lyabuukira mu basement wansi bamaze baali bamusigirawo okusooka basooka ne bantwala mu seemwayi naye ng'asula mu katooyi kalinga kasenge bwe kati ne malayo ennaku munyanga bwebankuba bwebanyambisa bwe mala nnyo obuugi nga bantwala okunkuba then nzirayo okunywa okulya lanchi ng'era baddamu bankuba abakubuuza kyolo kabambuuza Kyagulanyi yali akuwadde ki ne mugamba nze ne bw'aba talina kye yali ampadde nze njagala kusuutsa nsi yange nkooyo obutembeeyi kulikayo njagala kukyusa nsi yange nga KCC tekola ki teyina kyegamba nga ndi mu nsi yange. Bobi Wine kw'ossa ate ne Madubala leero bwe nti munnangate we mbaceekinzeeko esayidi eyo. Jjukira nti nno akatambi kano kabadde kafuuse ettabbu. Kankongereyoko wali ku muwala munnangate wa Bobi Wine Shalom Namagembe kakati nno muganda wange ng'oyagala okubeera ne kasikiini akatemagana nga zaabu muganda wange nga oli ng'asobola okubuuza n'akugamba bannange okozesa ki ky'okozesa munnange ka product ki k'okozesa nga otemagana munnange ate akasusu. Kakati nno muwala wa Bobi Wine jjukira nti nno akutudde nnyo munnange ate diiru ez'enjawulo abeera alangira munnange ate companies ez'enjawulo esayidi eno. Kakati nno abadde ne product ye ze yeesiga munnange ate zaakozesa ndowooza ogezaako munnange ate okulaba kasikiini ke konna kabadde katemagana nga zaabu nga bw'ogezaako munnange ate okulaba mu katambi ako. Hi guys, so right now I have to be in lab in 20 minutes, but I quickly wanted to show you this gift I got from my friends over at Good Molecules. So we're gonna do a quick little unboxing and I'll show you what I got. Okay, so we're gonna open up the box and guys, it is so pretty. Look at that, that is so cute. There's a few products in here. I'm gonna give a quick rundown of everything. I love the packaging they use. I love the colors. I'm a very big fan of pink, so I love that in their logo. And they gave me 4 products, which was the daily moisturizer. I use this every day, very lightweight. Followed by that, I was given niacinamide. It's a brightening toner and it's very helpful. I'm yet to try the hyaluronic acid, but I hear great things about it from my friends. I can't wait to try it out. And I do have dark circles, so this eye cream will help a lot. Okay, you guys, here's my outfit for lab. I have my lab coat on, got my purse, I have my file. Thank you so much for watching this video, and thank you to Good Molecules especially. I do have to head to lab right now, but I'll catch you guys in my next video. Bye!
yoyo nno munnanga ate muwala wa Bobi Wine Shalom Namagembe. Sigenda kubeera nga ndwawo awo kankwongereyoko wali. Palaso yabaddeko ko wali ku Galaxy TV naye muganda wange Palaso yakubye wali amalaapu wali freestyle muganda wange ate yo ebadde yakabi nnyo nga boogezako okulaba. Tanagenda kulivu ngasali tanafuka mutamivu ngasakulanyi tanafuka mumalirivu nga ne kabiri tanabakugwa mulavu bewano babeeranga obusirifu zewaffe jemba bwotaba muzero limba tosobola kugula nyonya waffe jemba tosobola kwana mukazi waffe jemba tosobola kulya nabyendya tosobola fuka nabyenywa n'abakugabo be katonda bakulimba mupango gwa sitani tuli bantu ba katonda Juma, J, Jackie, come in, show me, watch this, Palaso on the mic, Nimrod on the video, Magic Touch on the deck, you already know, Galaxy we on today, Saka, yoyo nno munnanga ate omuyimbi Palaso leero nno bwenti munnanga ate bwe mukyekinzeko jjukira nti no akatambi ako kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok. Sigenda kubeera nga ate nga nsukkawo awo gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnanga ate bitulekere.